genda mu maaso abantu bagadde amatuuka beekalakaasa poliisi etuuse bagamba ekintu kimu omuchina dde mu factory byazzeemu dda abasuubuzi batabuse tulina kasero wano bagamba omuchina adde mu factory kyekiri wano getukeereddeko enkya ya leero amaduuka gonna maggale amaduuka gonna bagaggadde abantu bazze ku kkubo bali mu kwekalakaasa. It's a peaceful demonstration. Bagamba omuchina abe maduuka adde wansi ku factory. Ab'Nakasero bo beekalakaasiza nga bagamba bakooye abachina n'abayindi okubeera nga be batuula mu maduuka eno abasuubuzi abasemberayo ddala oba abantu abagula akantu ssekinnoomu kwe batuukira. Oyita awo ku Arua Park eno waliwo edduuka emabega wa Arua Park awo okkirira eno gye bapaakingira ebyo ebimotoka awo nga ku Gazalandi n'ogenda awo e Nakasero. Amaduuka mangi mu kibuga Kampala mulimu abachina oba abayindi. Gye tutannabalabayo ye mu katale eno mu Owino eyo sinnabalabayo, naye amaduuka agasinga awo mu Kampala mulimuko omuchina oba abayindi bali mu kubeera nga benogera kasente. Abantu beekalakaasiza nga bagamba obwavu bususse kyokka ate ne ba investor bakkiridde paka kalimu atirisi ak'okubeera manager w'ekiduuka nako bandika wadde omunayuganda emirimu gisobola okubeera nga gyeyongera bo basigale mu production mu mafactory supervision n'ebisigadde ng'ebyo abo kye beekalakaasiza. However actually lwadde olunaku lwaggulo bakoosa ggulo nagudde nabadde simanyi mbw ebintu ebisinga bye babikolera wano mu ggwanga erya Uganda bagiyita sino Uganda sino park industry sino industry kigambo nkirabidde erimbaale balina ground gye baawa ne bazimbawo factory ennene bakoleramu production ya buli kintu ky'omanyi mu ggwanga erya Uganda. Nkikuddiremu eri park bagiyita sino park Uganda oba sino industry park Uganda. Nsuubira industry ez'enjawulo zeegatta ne zikola paaka ya industry mu Uganda side z'eyo embaale. Nze bimati nabadde simanyi babikolera wano mu ggwanga erya Uganda. Toilet paper bazikolera wano balubu zino eziyaka mu nnyumba gy'olina mu nnyumba yo ng'ozigyeko ndowooza zikyandali ezo ez'enyolanyola n'ebisigadde naye buno buno balubu obwo bwaka white nazino ennene simanya biki bazikolera wano mu ggwanga erya Uganda. Jiini, engoye, ebiteeteeyi, buli kimu, emitayimbwa, bintu bingi bye bakolera eyo mu sino paaka. Simanya sino paaka industry eri Mbaale. Nze nabadde simanyi actually bu video kambukutireko osobola okubeera ng'oweerabira ebintu nga babikolera wali lino mu ggwanga erya Uganda. So bannayuganda bali mu kugamba bo basigale eyo mu zi industry basupervisinge babeere ba engineer bakole buli kimu okukola ki okuzimba enguudo bannayuganda bye batasobola ebyo tebalinaako obuzibu naye mbw amaduuka bannayuganda babisobola ekiba kiveemu. Kambukutereko video muno osobola okubeera nga obwerabirako naye nga sinnabeera nga mbukuterako kankusaba subscribing and Cosmex Media tojja kubeera nga missing updates naddanga zino still wano Cosmex Media kujuliza bannaffe abalala gift shots bakugamba omuyimbi yenna yandiyagadde okukolera oluyimba lwo olwa video oba olwa audio on top of that nga bagenda promoting ku TV stations ez'enjawulo bakubireko obukubizi ku enamba y'essimu ebisigadde obibalekere. Wano nyimiridde ku section gye batestingirako bulb ndowooza mwazirabye ku first process so eno ye second process gye bazitestingirako bulb nga bamaze okuzikola wano we bazitestingira. Kati wano process ki kyokola? Wano ndi testinga bulb ndabe ng'ekola. Kati etakola ogikola otya? Tugijjamu neno tupaakinga ennungi. Mupaakinga ennungi. So kitegeeza balubu zino muzifulumya nga zikola bulungi nnyo? Zibeera zikola. Nga za quality? Omulimu guno waguyigira wa? Naguyigira wano wennyini. Okola otya okufuna omulimu? Omwana ali eyo yandiyagadde afuna omulimu wano ku Mbale Industrial Park. Okola otya okufuna omulimu wano? Nze nange okujja wano najja nentuuka wali ku main gate. Awo wenafunira chance eyingira ne bandeeta. Bakusaba biki? Bansaba national ID yokka. Bakusaba national ID yokka? Yes, ndowooza omukyala mumulabye alina experience yamanyi wano amazewo emyaka emeka? Myaka ena. Myaka ena amaze emyaka ena ku Pearlite Technologies ng'akola. So abagambye nti temwetaaga bingi nnyo jangu ne national ID ofune technology akola bulbs akola bino byonna byolaba yajja tabimanyi naye yasobola okubiyiga.
balbu zino ziva mu park nga bamaze mu industry eno nga bamaze okuzitestinga bazitestinze bafuba olaba nti zikolera ddala ezitakola ne baziteeka ebbali. Ndi mwemu ku zi kampani eziri mu Mbale Industrial Park nga bagiyita Gracemat ekola biple mats bye mulaba e Kampala. Kino kyeki process ezisookebwako oza mati mugiraba bwetambula. Mats zino abasuubuzi bazisuubula nnyo ne bazitunza abaagala abaana kwe bazannyira ab'amasomero abaagala abaana kwe batuula bazisuubula wano mu Mbale Industrial Park. Kakati gwe kyekulemeseza okujja wano mu Mbale Industrial Park ne weesubulira ebintu bino toyina nnyo kyewetaga kyamaanyi okujjako national ID nojja wano ku gate ya Mbale Industrial Park nofuna omulimu ate gwe omusuubuzi naawe toyina kyewetaga kyamaanyi osobola okutubuuzako mu comment section nokola inquiry yonna nti njagala kutandika kubisuubula. Jangu wano ku sino Mbale Industrial Park mu Gracemat weesubulule ebintu bino stock nakugambye tuyira mungi tosobola kumumalawo ate nga production zigenda maaso nga abaana bannayuganda be bazikola nkulambuza factory ndowooza tolabyemu muntu mugwira yenna akola. So kitegeeza abantu bano bajja ne bateekawo factories ne bawa abaana baffe emirimu. So buy Uganda, build Uganda.